Abaka ba Parliament bakyagenda maaso n'enteekateeka ey'okuŋŋaanya emikono nga bano baagala kwanja ekiteeso mu Parliament eky'okujja obwesige mu bakamiisona abana be bagamba nti badda ku nsimbi z'omuwi w'omusolo eziriyo mu kawumbi kamu n'obukadde 700 ne bazeegabira ng'akasiimo ku mirimu gye baali batannakola. Enteekateeka eno yawomwamu omutwe ababaka abaakulembera Oweerwa Emiyaga Honorable Theodore Ssekikubo ng'onaabukereza nkokola okutula ku mmeeza eri ku Parliament olwo n'alinda ababaka bajje basse emikono ku kiwandiiko. Bongezaayo omulimu guno okusobozesa n'abakyali ewala okutuuka ng'ayogedde ne ku bannaabwe abamu bagamba nti baatwaliddwa e Tanzania baleme okuwaayo emikono gyabwe nga kati bongezaayo okutuusa ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja. Tubadde tusuubira okuggalawo olunaku olwaleero naye ababaka batukubidde amasimu ne batutegeeza nti nno tebayinza kujja basayininge ate baddeyo ng'ate bagenda kujja ku lunaku olw'ennamugongo nga 3 ku bbalaza. Kale ne tukiraba nga kibeera kya bwenkanya tulinde paka ku Tuesday nga tuvudde namugongo. Tubadde tubawadde Mande naye Mande tululeke nga lunaku lwa bikujjuko ne ku Lwokubiri tugenda kubeera wano. Ssekikubo asinzidde wano n'asaba ababaka okuva mu bitundu eby'enjawulo okugenda baweeyo emikono gyabwe. N'ababaka abalala leero bajjumbidde okuwaayo emikono gyabwe nga bano batubuulidde ensonga ebawaliriza okukola kino. So we can't keep offering oversight role on other institutions and we leave the institution of Parliament. That wouldn't be right. So we have to walk the talk. That's why we are saying we have to request all our members, all our colleagues, come and sign. When we are fighting corruption, we should not fight corruption by leaving other people free and now we tackle other people. That's not right. Matias Sekanjako yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agalero.